Godfrey omubaka wa Gomba East lunaku olwaleero nkulembeddemu ekibinja kino kyonna okuva Gomba okuleeta emikono gya president oluvannyuma lw'otusapurayizinga n'otukubamu enkyukwe president gy'aviira ddala gy'azaalibwa awali bataata ne bamaama emikono gye tegyawera kyatusapurayizinze naye abantu tebeebase zigenza okubeera ssaawa 2 nga bali ku kitebe mu nnamba eno yonna okujja okuleeta emikono tugamba electoral commission nti naye gyasooka newe mugisuula gyonna ne tuteekamu egye tufunye olwaleero era tusukisa mu mikono 200 tuddamu okubawooninga timuleme kudongowaza bannayuganda pulezidenti ayinza kubulwa mikono gyava ako tukalabanga akakodyo ke mwagala okuyitamu okutubuzaabuza ne ku bululu mugambe nti pulezidenti olaba yalemu okufuna emikono gyava tayinza kufunayo bakulembeze tayinza kuwangulayo tubagamba tikeetonye kagwake pulezidenti addako Kyagulanyi Robert Ssentamu amaanyi galabisa olunaku olwaleero abantu nga beebeereddemu twabitegedde kiro naye essaawa 2 zigenza okutuuka ng'abantu bali wano njagala okwebaza abakulembeze b'e Gomba aba-NUP betuli nabo mu struggle olw'okukunga abantu bonna ne neebaza abatuuze abataddemu ebyabwe obudde bwabwe ne ssente ne beetambuza mpaka wano okulaba nga nabo bagattako ettafaali okununula eggwanga lyaffe okutwaliza awamu njagala obbasaba nti ne ku lwokubiri nga tetwetemyemu tugende Katwe tumale tugende Nateete okulaga ensi President Robert Kyagulanyi yaliko era yaddako obukulembeze bw'eggwanga lino ekyo bwe tunaaba tukikoze nga bwe tukikoze olwaleero Museveni wakugenda era yagenda dda mwebale